Nyenya ki? Nyumirwa kadogo. Twejukanya. Nkulaba onyenya nyenya. Na twejukanya. Obulamu twejukanya nnyo mu bintu. Oyo Moses Matovu Bola. Bola. Yali Bola. Si Bola. Yali. Omupiira ate gugenda. Ebintu ebimu mu mutwe gusigalamu. Era yali taguyina era atuuka kati nga taguyina. Nze saagala kukkiriza nti ono yali Bola. Bola yaba Bola paka lwava mu nsi. Nti asambira wa? Ekigezo kijja nga bakukuweereza ku ssaawa eno. Okimanyi nina okusitula okugulu ogusibe Buganda. Gw'okimanyi nti n'ebirowoozo byokka by'olina eby'omupiira Eriyata birina. Ekyo kituufu. Ogwo gwonna mupiira. Guliko practical, guliko ne theory. Kituufu, naye ogwo gwonna mupiira. Era ekikuleetera okuba omupiira. Nti oba wakirimu. Tewali tosobola kuvaamu. Omanyi ekisinga okuleeta obuzibu. Omuntu n'obeera mu mupiira emyaka 3. Oli n'ava eri w'emyaka 4. N'akulaga nti akusiba omupiira. Kakale ng'olwo ogwo gwe yagujjawo. Anti mwezi 4 yagenda n'alaba buno omuntu bwammwe buno obusimu. N'alaba ku n'alaba obutambi. N'alokaga nze nsinga omupiira. Era omusanga akaaya namu bantu n'omuganda ebikiki. Ate wakiri Uganda. Uganda abantu bayo bonna balowooza bamanyi beegeziwaza buli kintu. N'omutunuulira oti n'ogala boona akaaya. Kati balaba oyo gundi Moses Matovu ku stage. Balowooza wa mulere gwokka. Bwe bamulabira muli. Bamanyi n'omujereka nti oyo yaggwako. N'otunula n'oganda naye ensi bw'ebeera. Kuba ne bwe mbadde nzija wano ekyewuunyo kinkubye kuba mbadde mpitawo kooti. Omwami omu kuba kati musajja mukulu twasamba naye. Abadde afuluma mu kooti n'annengera. N'agamba mutabani we dduka oyite omusajja oyo. Nze bakanze kumpita nga neeyongerayo. Naye n'amugamba dduka omuyite. Kiraba. Kati omwami omulenzi asoose n'addayo nayo n'agamba taata omusajja gw'ogamba nga tabifaako nti gambye musambi wa mupiira dduka omuyite. Oli najja nangasebo wasamba ku mupiira nti yeye. Nga kitange wuuyo akuyita. Nga yaani oyo? Kyambadde yasambanga mu volokano. Naye wali erinnya mbadde sirijjukira. Ne Facebook njirabye ng'omuntu nkola ki? Omumanyiiko. Naye ye yaŋŋambye nti si ggwe kitatta ne muganze kitatta naye ggwe kwani? Otyo? Tinze kyambadde ne mugawa wasambirawo. Ti mu volokano. Nanzijukiza omupiira gwatuyisa bubi volokano ne Nakibo Boys. Twagoba volokano naye awakati twasulawo. Volokano yali yawe eyo? Nayo yali ya ku kibuga Katwe. Ye Katwe. Ezo zonna Siraamu Kisenyi. Olubaali mu Kisenyi oyita. Ekiro olwo Boys Express. Kati tiimu zombiriri ate ziva mu tiimu eyo. Volokano ye Katwe. Express ye good Nakibo Boys yene Nakibo ne mu Kisenyi. Volokano eyo abasinga ogiteekamu amaanyi yali Sam Kapere. Tamale. Olowooza si mu mugongo gw'omusajja oli omusiraamu eyali mugundi mu Meat Packers erinnya ndyerabidde so baamutta bambi. Oli omusajja yateekanga mu finance naye ng'abuildinga Tamale nga yamanyi oli omusajja ye yaleetanga kasente yamaliriza technical wa Villa. Naye Tamale yakola volokano ng'akaanya Nakibo Boys. Tamale tayali agalira ddala Nakibo Boys. Naye ng'ate naye mwe yatandikira. Kanaateekawo kiri nabandi bajja ne Kurani. Kati bwe waleeta entalo zombi saidi zombi okutandika okukola. Nze era neewuunya omuntu akunyumiza nti naliko mupiira ne nguvaamu. Abantu abo gye bali kati ng'ono gwe mwangamba Abedi Lutale. Nze temuba mwogerako wiiki ewedde naye simanyi nti wa mupiira. Uganda wa. Uyo saba mu national team. Omuntu we yasambira mpaka mu national team. Ne Express. Yali amanyira omupiira nga wakiwago. Oyo Lutale muli abadde musajja ate sira ng'akuba waawo amazima luliye bamwenda abaffe bali abejja.
ye okumenyeka kwe ate kwe kwatumbula ennyo Sekatawa kuba taba kumenyeka yali akuba ku kyoto namba mwenda ye nga yasinga Yisa nga yamwamidde ebifo bayisa Sekatawa mu bandi tebereza yali yakava ne mu wansi eno mu division ya wansi muniki basitekanse mutu naye ng'omusajja mulungi ng'akuba mwenda ate naye okumenyeka alina mwenda ye esiba kifuba n'osala babiri najjawo babiri siye mwenda ono yeeralikiza gw'olugumuwa kamulegera yali musajja nnyo yali alina okusimba ate era omupiira teguviirako ddala oba tubeera naye ku kyalo eri mutumbe era ng'omusanga ng'akuŋŋaanyakuŋŋaanya abavubuka kusawo kutonotono n'abeera awo ng'azannyazannya yali wa mupiira mukwata bini naye yali wa mupiira ate amanyi okusiba nze bwe twasambanga mwenda bamanyi okugaba ate era kube wabadde obuuza Bwire product ya Bwire Obedi Lutale yali kodi Kampala yali kodi Kampala Obedi yasoma awo kuva S1 paka S6 ngali mu mikono gya Bwire naye nga saizi yeyo okuba crossing okimanyi twali tudde ne Paulo ne mugazi Paulo oli omusajja gwe twaleeta walumansi waluwalimu omuno Mayanja kati Mayanja naye kabeza kandi ne mugamba gye twaleeta tulula ekiri wano bonna ne baseka abaana kati bw'ogeraageranya kaakati oyo gondi Mayanja gwe mwaleeta wano kati bw'okuba n'ekifaananyi kya Kamoga oba Bogoya mu Tobacco ali awo omusajja yali muwala nga naye muwanvu yenkana ndowooza bakabeza twasemba kuwuma Lusennoga ate ng'esaizi ntono wuma Lusennoga nga mutono mwalabako ne ku Adolf Bola Adolf Bola era naye yajjira mu biseera ebyo yali munene naye nga si muwanvu nnyo naye bano bonna bawagufu kizibu nnyo mujjako omupiira ng'agenda kuguteeka kifuba lwakuba goba omukomeno okomeno wansi akuteka butezi kikono era Filipasi bagitekawo akugobya mikono yakutega bakitatanga babonaabona kitapula abantu ng'oli Bale Tuzaale ab'amaanyi omusajja munene muwagufu atadukaliwo gwe bw'oba ojja mikono kwokoma naye bakugambye guyina okuva ku kigere eki munene ate muwanvu ate n'omupiira waliwo bwe mwaleeta mutabani we yazze yatugambye mwana Bale Tuzaale kati nga Bale Tuzaale kyava ku ki akuba eggoolo ezo ezisembayo ezo eddakiika ezisembayo muba mulowooza nti guno guli maliri ekyaleeta ekyo leka bawe lwaki bagamba Bale Tuzaale waliwo omwami bamuyita Baguma yasambanga nnya mu UCB obutegeere naye Foma International yatandikira mu kofi naye beebula eddakiika nga nnya Baguma etasobola butakuteeba ggoolo mu defense kuteeba ttiimu ye okweteeba nga bamunyigiriza kati waliwo omwami bamuyitanga lwaleero yafa n'accident yali namba 5 bamuzaala awo ebweru kati lwaleero ng'agamba saawa etuuse kooti jjamu Baguma aleme tuteeba nga kyolwo gundi pressure ajja kukuba kabaliga bwati kugende mu ggolo yange oba Katonda yali akayinja kekakukoye ate balinga babiri ne Lafason naye nga beenywesa okukoobu kati lwaleero agamba kooti jjamu omusajja obuddewo mwatuteebera butuuse lwaleero yagenda ddala ku benki naye lwaleero agenda okudda bwati Bale ng'agutaddewo kati Bale yaguteekawo lwaleero oli yagukoonako bukonyi yagwogeramu ne gukoona ku pawa ne gunywa yakajja kakukubyemu ate kati bw'abanga Bale Tuzaale yakutulanga abantu omuyinza mugeraageranya otya ne gundi Hassan Biruma omanyi mu mupiira bagamba ne Hassan Biruma yali dangerous substance ate ye yali mulungi nnyo okusukka ku Bale yali munene Biruma yali mulungi yali amanyi
naye oli yalina ebintu bibiri mu mupiira ekiwago kye nga kimuwaliriza okuheadinga obulungi kuba mwenna bakasita okuba kurosi neraalira mu bbanga ng'abamaze omanyi baale lwaki yajja mu mupiira waliwo omusajja bamuyitanga musoke yali wa New Apeweya yalina amaduuka awo New Apeweya ng'amuyita William Street kati baale yagenda e Kalungu ng'avudde saidi ze Masaka kati bwatuuka n'asamba Hidicap e Kalungu nga yategeka New Apeweya nga batibalaba ti baale nti musange naye nga tasambyeko wadi second division mweyo match mwe baamulabira najja mu super kati eneriwo kati enjawulo gye mbadde ngamba bano nti Biruma ye ate yasamba eno wansi naye ono yava eri n'ateeba eggolozi engeri gye yalina ekiwago nga bw'ayimirira mu buli obwana abuteeba mangu gweteekawo kurosi nga biwedde kati baale kyamufuula mangu okujja mu super teyali mutegeke kati bwe yatuuka mu super n'atandika obbakona n'ateebateebangayo eggolozi ezo kati kevola ab'express yamufuula baale tuzaale abawagizi nga bwe bayimba obudde bugenda ekyafuula baale oyo okubeera ki strongman naye oli Biruma gwoyogerako yali senior nga ne mu national team naye nti ebiseera ebisinga nga era ava ku bench ng'akuze simanyi nenkuleetera butaba wasite kanso Biruma mu biseera bye eby'obuto yalinga starter mu kansera nga starter kati olwani azze okumuwa anti ye yajjawo Ddungu kulisi omujjukira Ddungu kati Biruma yali pulesinga Ddungu kati ate bwe yajayingira ekyekinaana Frank Kyaze we yajja najjawo Biruma ng'akendedde amaanyi naddako ne mu midfield awo naye nga omanyi omupiira gwonna ng'otandise okukula olinnya ku musota era olugulinyanga booti era linabba abasaabe bona kasita olinnya omusota omanya ebizibu byo bituuse tandika okudduka omupiira yiye kuba buli bwolinya nze nalaba Nsereko Moses ne Mugisa Fred oba Paulo oba yali ne mu goal baali basamba bulungi Paulo nga kyebakola Nsereko bamuttira mu migwa bamuyita mu buli kaseera kati nalaba David Oti nga ava mu midfield zaawo Mugisa ave mu deep six yeyongere wali mu maaso gwegende eno mu right katono lwakuba bamuwa ekitiibwa naye engeri gye yali akuze nga naye awulira yeekakasa ate ng'ekiseera ekyo omupiira gwakuleetera abakubi bacenga nga bayitirivu amanyajja ye kasita akuziga ajja kuleetera lumansi senga olabye omupiira gw'eggulu kesisire gundi gwe mupiira ogwedda nenneeki okusanga tiimu ereetera si byakuba sikweya nga tebuli sikweya oleetera opponent bwamutuukako omukuba kinga naagwe yenyini tugende gwe mupiira ogwo byabaddemu twanyumiddwa nnyo omupiira gwo buli akwata atwalira opponent mupiira ate mupiira gwa Uganda bibadde ebintu ebyo byakoma ng'olaba buli afuna ayagala kuzamba sikweya ate ogenda mu maaso newano buli muntu alumba space n'alumba omuntu n'obula gy'olaga bw'olemerewo nga bakuba mutuyinamu egolo mutunyigirize eddakiika 2 tufunye ate bwe tukutwalira nti ate nga babaka paasi banne omukolo gw'abagusambako gwaddi mukaaga omwezi ogujja bannanga Africa ejja kubeerayo wali oludda lwa Koima Road ekifo gundi Caring Hearts schools mugenda okubeera tiketi zatandisidde okutundibwa nali mbasabye mujje wano n'ennamba za simu abantu ko basobola okuteeka eyinza okubaayo abatuwuliriza nga bali Bulaaya nga tebajja kujja naye nga ayagala okugula tiketi okuwagira
namba eyo mugirese mujja kwetegeka katuveeko mu birango mutuwe namba eyo nga mukaaga eyo mwezi ogujja era tulina na kaunti yaffe omuntu yenna ng'alina ayagala okuyamba ku b'emizannyo ab'omupiira asobola otusuubirayokko ku akawunti eyo akawunti namba ogirinaawo Paulo sali akitusomerawo eri mu Abisa Bank 601 03 31 852 eri former footballer senior foundation. Ate namba ya mobile money wa Airtel money namba eyo nayo nkulu nnyo ya mobile money wayinza okubeerawo omuntu Moses yabadagirina naye tatuuse ali mu bya kufiirwa Moses Matovu Moses Matovu yagirina twalibadde naye wano naye akyali mu kyaki oba ebya Alex Mukulu yatebegaliwo kuba tetugifunye twali tulaganye naye tujje wano naye mukubitanga mba akyali eri ate ye muwanika yabagimanyi mwagalagula kizimbe kya bukadde bwenda ate mukama ajja tuyamba ajja tuteeramu obwangu waliwo abanene abayitiddwa kuba abanene abo nabo beetagisa ekirungi mumanyiyo abantu baffe ab'omupiira bo gye bali tujja balaba era tulina be tuyita mukyala Rebecca Kadaga mulamu waffe oyo ye tutuyendayo tulina omuyita muyika sitago ofunayo yali mukyala wani wa Dote Angelo Dote kakati oyo aba mulamu waffe mulamu waffe ow'omupiira tulina ne tumwogerako n'atugulako batiketi kyonna kyanaaba atuwadde n'omulala ye Nyombi Tembo naye wa mupiira no yasooka okubeera chairman wa district ya Lubaga y'omupiira Nyombi Tembo nga bamagogo tebanayo Nyombi Tembo yali chairman kakati omulala ani Afande Katumba Wamala yajja kujja yazze buli kaseera buli mukolo yabadde ajja kakwate kyo Afande Katumba Wamala kalina mupiira naye musambi wa mpira Katumba Wamala yali wa musambi wa mpira kyamujja ku mpira muganda okufa muganda yawagira nga batudde naye n'amukutukira mu ngalo n'agamba egolo yina nywedde ate egolo teyagala ekintu ekyo kimukwata bubi bambi muganda waffe oyo ate yavaawo twali munakibu yamufiira awo nga event eno eyasembayo era gye walaba eya accident ey'amasasi ne luli eri muganda we babuuka bonna batukubye eggoolo yali maki kyeyo express ne city council yagenda okutula mu eya 74 kudda bwati n'akutuka yaddangamu olowooza no baali mu ntere ali ku bisubi eno sayidi ya Kisenyi wingi kati ye yalaba sentamu ayabudde n'amanya tuwedde n'okkuba kuno yakulaba bwe yakoma okulaba nga kugenda so yali amanya bumanya nti sentamu omupiira atekwa gukubamu tuwedde era omu ku basambi b'e Uganda yali assa omuntu nga tagenderedde ye sentamu yakuba shoti nekuba side net ono n'alowooza bamunywese omutima negukutuka Katumba Wamala agenda okukwata bwati ku mukulu we nga yawedde bambi naye naye yasamba era ekyo kyekyamujja ku mupiira atakyagala nakulaba nnyo sebonze omukube yasalanga Katumba Wamala ng'ali mu kilabu kyolwo ate olwo Nakivubo Boys kyaliwo omunene ky'omulala gumuyinza okuyita mu area omugenda okubeera entujja eyo komandanti waamu Brigadier Kinaalwa akomandinga wali ekaki yali musajja musambi wa mupiira otyo so naye tumukoowoola yakubawo abantu mu profiling Kinaalwa ku saidi y'Ebugerere yali musajja wa mupiira nnyo nze nsembayo naye we twabeerera awo mu Simba nga y'omu ku bataano abalungi naye ye nga mwana wato omupiira no tagwagala naye ng'ate musajja musambi wa mupiira wano waliwo munnamawulire gundi Ismail Kiyonga abatumidde ono muzzukulu wa Ali Kitonsa Ali Kitonsa mujjukirako Ali Kitonsa ne Mayanja
yali muganda we yali nga namba 5 mu poliisi ne Hajat Fatia kitaka oyo yaliko mukyala wa Dennis Obuwa anti era obukyala buvaawo mpozi Hajat Fatia kitaka nga mwanyina wa Ali Kitonsa ng'ate muganda wa Mayanja oli yali adda ku Kitonsa kati Fatia yali abeera wa Mayanja okwagalana ne Dennis Obuwa ate nga Mayanja asamba mu poliisi namba 5 kozi Mayanja afira mu accident nga bagenda esoloti ne Mayanja yali former international roza ndi Kitonsa yekka yali ow'amaanyi naye Kitonsa nga asaza layini short left and right Kitonsa ate n'omwana watu tufiirwa Fatia kitako oyo kyakolawe wadde ne netball yamuzanya mpaka mu national team naye yali asamba omupiira Fatia oyo gw'olaba women football ogoyi nga tegunnalowoozebwa naye ng'atulaininga n'abasajja Fatia yeyi mulungi ate tunyumya nnyo naye ate ako takaŋŋamba ojja mwebuuliza nze bwempita eno ku Dennis Obuwa nga amangu ago mugendako mu netball ne bawala be bazanye netball nze nga nkomaawo kazi ne taaki yali agirina yali talented okuba era ye ng'ajerega nnyo ffe n'agamba omupiira gukulema gutya okusiba otyo siba bw'omugambo ku demonstrating nga gamugende eyo mbasale ng'ate abasale Hajat Fatia kitaka nkulamusizaako abeera sayidi y'eno Makindye n'okwatako alina wabeerawo n'asirika bw'ati talanta yalina nyingi bwezityo yali mulungi papa uli utya ssebo otuuse Maki yanyoose njiwuliddeko katono mu motoka mwembadde otyo mbawulidde none ekitalo ekya Alex Mukulu kitalo nnyo bambi kuba badde batutegeezezza wano nti oli mukungu bageeyo naffe tubadde tubadde mukyaki tumaliriza katozze wano awaka naye nga nti kangende basange ne gundi mpozi nina n'okusaasira era okufa kwa omugenzi Yerafayo Owuma Bwire kuba sikulaba tetulabagana kitalo nnyo munange kitalo omusajja oyo naye yafa ensonga za omugenzi Alex Mukulu zituusewa kakati okuziika kwanja gye tugenda bayitayo kati ekijabijjo saawa 8 enkya tugenda kusulako wano enkya saawa 5 awo tuvuge 8 tumuteekeyo ate engeri gyaliwo artist mbadde nkimanyi nti oli ku mwanja era tubadde ffe tukusaasidde gande nasinza butaba ku mwanja kubanga awedde era mukwano gwange owulidde ne profession zagala okukwatagana tetwaliko mu bbaani naye bo nga batuuko ku nze ate ffe tulina eyaffe kati naye ne bayingira endala ate nadda ne mu katemba naye bwabadde n'emizanyo nga tukola naye ampita namufuira ku mulere bagamba tulikodinga nga bazanyisa music oyo era katubaire tulinawo ku project naye efudde tubaddeyo tulina project tetugenda okukola kama tagisiitagize mbadde ngamba wano bakitattako nze omukulu oyo abantu bamumanyidde mu mulere gwokka ogwa Frigo naye nti taaki yeri tekitatta oyo alabika oba omusasula agamba mbu taaki yali mpitirivu gye wali olina nengamba Moses Matovu ono gwendaba wano nga talabika taaki gwe mwe musambidde mu saati nnungi nga tezizitowa naye saati ya jjinja ono gye yasambiramu jaze zino ez'omulembe guno nga tezinnaba tezinnaba kati saati enamba yokka ng'ezitowa n'omugongo ne body volume omubiri walina mutonotono naye ng'abantu bavaako ngamba tunda kale omuntu abakulaba eyo n'engeri gy'obasanyusaamu mu Afrigo ndowooza bwe baba tebali nga Kyuni bakulabira just mu ndongo yokka eno taaki tebakugattayo taaki twagikuba kati gwe bw'ogenda n'olaba mupiira gya liigi gino owoomerwa
egya liigi ejaffe kakati emipiira olwokuba betukulidde ogenda n'olaba kati abalala n'obasaasira busaasira noga abalaba kiki kino kaliraba abanaakeerako okujja mu ndoobo yaffe bajja kulaba ku Moses nga asambako n'abakadde bajja mulamusa abanasobola okukeerako amangu bajja kujja balabe ku Moses bino byayogera omubiri kwegamba gukendeera bukendeezi maanyi naye obwongo bw'omupiira idea ebamu eri nnyo kati bw'aba ayimiridde bobali bajja kulaba Moses kituufu yasamba omupiira manyi bano baana baffe tebanyoonya history bo banyonya kijja mu maaso ate mwana wattu engeri abantu bano bombi gye bali bamatovu simanyi matovu ky'omulala Jowakimu ono ebintu byonna nga bwe yabikolanga Jowakimu naye bye yakolanga Jowakimu ajja atya mu express Jowakimu anti naye ava mu Kisenyi naye mwana wa mu Kisenyi ne Tebusweke naye musirise kyekikulu teri yali amulaba nga taki yeyogera neera tewali njawulo ne Moses yali mutono ne Moses ono yali mutono ekisaati kimuzitoowerera naye nga abajja bapaala bavaamu naye ng'asamba right way naye olwaleero kantwala omukisa Moso Cruise kiki ekyali kyavaako muzeyijjolejjo Ghana 33 ne 13 okwambalibwanga kimanyi ekyo sijja kukulira amanya yajjanga nga akayi emijozi giri nga girina okusigalawo tagiganya kugenda ku shati 3 ne shati 13 ne kati mukulu matovu kati omupiira gwaffe bamukulu sali bagenze ne balabako ku FUFA Super 8 luzanyo lw'akamalirizo gwabadde yeggulu KCC yakubye nek gole mu kubwerere then waliwo gwasoosebwa abalwanira ekyokusatu n'ekyokuna Villa ne Kitara gwawedde 0-0 ne bagenda mu penalties gundi Villa nejja n'ekiwangula naye ate ne KCC okutuuka wano ku final yatuukiddewo ku gole mu kubwerere ng'ekuba Kitara kyenjagala okujja ekyo yinza okuyamba ku mupiira guno ng'ogeraageranya ku gwammwe golo nga ntono mu mupiira mukulu matovu ate obaddeko ne administrator mu ttiimu ya Villa ne mukulu Paulo Saliono coach kyoni abadde mu administration mu mupiira ogwammwe mugamba gwali gunyuma okulabako guno guyinza okuba tegunyuma nnyo okulabako naye ate ne golo ntono kati mu golo mwaziyiyanga mutya n'okubeteeka abantu ku bunkenke kuba kati abantu ab'omulembe guno balina options nnyingi omupiira gwajja ku TV toyinza kuggyako abo ba investor naye bajja ne baleeta omupiira ku TV nga munyirivu okufa obufi abantu ne bawalirizibwa mu kifo ky'okgenda na kivubo ne bagenda mu bibanda omupiira tegunyuma kulabako nnyo ate ne bugoolo butono birowoozo ki by'oyinza okuwanga ne coach Paulo Salari awo okwongera ku bungi bwa goolo waakiri draw ya 0-0 ebeere draw ya goolo 2-2 abantu babirikawo nga bakundu oba 3-3 omupiira ogwandiwedde goolo emu ku bwereere gugwe 5-4 era margin ebeera ya goolo emu olaba otya mukulu matovu kati mu maaso awo waagalawo amagezi waagalawo ki amagezi abasambi abatetenkanya kwega finishing kwegamba omuntu kwegakimwanguyira naye olwaleero abavubuka bagenda bo ne balowooza nti oba tunasamba omupiira tulina kukeesa budde balinga bagenda okusambira olunaku olulamba nga tebamanyi nti dakiika ziri ki buli dakiika egenda tedda chansi egenda tekola ki kitegeeza intensity kwe tusambira eri wansi olidde kati ate buli omu yalowooza amanyi olidde golaba omuzanyi agamba munne gwe samba gugwe nga n'opponent awulire gwe samba gugwo ate nga tiimu mugirimu 11 buli omu akuba ogugwe timmeti wamugambye kunne tewantiriddewo wano agusamba gugwo naawe kati nomugamba kati munasamba mutya omupiira nga temwagalana tolaba
kyoyogedde eggulo nade tudde ne Pawulo nemugamba neeko kirabe nze ku lwange sijja kwogera bubi ku kooki naye ne bakooki ba Uganda balina ekizibu nade tudde ne Pawulo nemugamba tunona omwana oyo ayita mu nsanvu ya neeki left winger yennyini awedde naye bakira buli bwagufuna omupiira n'atwala bw'ati n'asooka ddeeni bw'ati badifenda ne bamutunuulira ng'ate omwana oyo yadalina okugoba omupiira ogwo kati buli bwatunula bw'ati n'aweereza eri bakesi ne baguzaayo. Lwaki tasitawalira musajja oyo n'amusala? Ekyo nikyagezako okujjirayo muzeeyo ku kkonoowe ayingirire abantu abo abatwale mu mupiira kati ye kooki oba bakooki tebabenkareginga kooki kenakulabyemu n'omwana yabadde ku left winga ewange yabadde mulungi naye bombi n'ayagala abateeke mu kisaawe so yagalina okukkiriza katereza bw'aba asambye Ssentongo ogende bweru ffenna twasambanga nga Mukasa bw'aba akusingako akatono buli omu temwenkanankana mwenna walina okubaawo asinga kati ze badde nteesa ne bakooki bano magezi ge mbadde mbawa bakkirize nti mupiira nti Matovu alina kyasinga kitatta kati bwe mba mpaoleme kubafuutika muli mwonna kati ye teyakirabye omupiira dakika 9 ng'eggoolo emulemye okuteeba banyonya magulu oli wadde eno kakati Neeke yabadde esingako ekisamaanyi kankubuli naye nga finishing yayo kyoyogedde tegirina eneeteeba etya omusajja buli bwagufuna dalivansi nobweri bwagufuna dalivansi midfielder naye bwagufuna nti ntandika ne namba 3 midfielder yali badde atandika eri oba ne 11 oba ne 7 azena akuba sikweye kakati kirese nnyo omupiira ekyo bw'okyongera ku kya mukulu Matovu kyagambye abasambi basamba beeyibaala nti ngwalinga abagenda okusambira wiiki tebamanya nedakika ziweddeyo kati ne babuzaabuza abantu nga lifiri bwafuuwa final nti omupiira guwedde ne bamulumbalumba so ebizibu bye babyereetedde abatala bazanyiga Sekatawa nga abalumba eddakiika 9 buli lwafuna alina okubaddusa era ng'omulala basooka okubateeba mumanya neya Sekatawa ejja bwe yabasookanga nga musa ekikkowe nga mumanya ti akasajja kakakkanemu kakakkane naffe tubateebe naye kati ennaku zino teri muzanyi atwalira muzanyi defenda mupiira waliwo space awo oba olina okumutwalira n'omuteeka ku bunkenke omuntu n'amiisinga ggoolo ya banne ebadde amatoobuta naye omupiira ne guggwako nga takifuddeeko naye nze nasembayo kiraba ku Umaru Villa yali esamba Senoga Villa yali esamba Express Umaru oyo ne bamuwa penalty y'abane n'agenda mu ngalo naye ekisajja kyanoonya ggoolo okuzzaawo ebbanja liri ggoolo katono kitte babbaaka ba Villa bannayina obudde bututwala misinde mukulu Matovu obadde olina kyozimba awo tubadde tugenda mu Bulango mwe mwakubanga wingi owa ddyo akuba ku ddyo owa kkono akuba ku kkono bagiyita W 7 ku 7 11 ku 10 naye ffe kakati tukubisa owa lefuti akuba ku right okiraba oti ekyo nze ndowooza kati nakyo tukiddeyo eri kuba kuyiiya kakati katuddeyo eri ku format eri naye nga mulina okumanya nga mulina okuba nti muli bangu si kusibwa mupiira n'omala n'okukuba essimu owaye ndeeta yemuli oligiraki butwanguwe ate oba bamesi babikola ku tiimu bamesi tobalaba nga babikola balina obudde obagamba tileeta sipiri gyabaako yokka abeere Mbappe sipiri gyabaako ayinza okugamba amatuno tileeta olaba bulabi nga guli okubanga olina sipiidi. Davis Katabira abatumidde agambye Obedi Lutale yali asambira mu KCC yamenyeka emirundi 2 nga ndaba nga nze first team aider lwaleero y'omu ku bannamba 4 ne 5 abaali basinga mu Uganda yafa accident bwe yava ku pick up n'agwa omugongo ne gumenyeka byali biseera nga entambula nzibu nnyo nga tulinya pick up yali atudde ku lugi pick up bwe yagwa mu kinnya n'asobokayo n'agwa wansi
bwatyo Davis Katabira yatwalawo ebbanga lya myaka nga 8 nga waali nga naye enkizi yakutuka. Mukulu Davis Katabira webale nnyo goberera. Kati tukwateko ku gundi ku mukolo gwanga 6. Mukulu Matovu entegeka eri omukolo tutegeka tugire tukole ekintu kyaffe ekyo wabula obudde butulese budde buwedde kubanga tubanga 6 ebula weeks nga 2 twala tuteekemu amaanyi gia tulabe tuleme tukikole ebenga entandikwa Wana akalango sinna kawulira. Mukulu wabe mukibite munakwatagana. Baba anti katwina ate bya ebyona ale. Ate dalo byagene binkwata. Tulina ali eri busiya. Byonna byakufiirwa. Naye akati buno obunaku obuliwo. Twagala bukozesa ku sipiki. Tukipike tulabenga abantu bakipike. Tube tukoze. Tulaba ate ekinaddiriza. Mpozi nga obudde no bututwala tulina okuvuganya mwe nkakasa omupiira mugulaba n'ogwa TV mugulaba n'ogwa wano mugulaba tuvuganya n'omupiira nze nina okukkiriza tuvuganya n'omupiira gwa Bungereza butereevu 10 kinnawakyo okuwesenkya ligi y'abamywere Bungereza etandika batandika saa 5 ez'ekiro Arsenal ngezanya Coventry weekend yonna emipiira gigenda buli tiimu ejja kuba esambako okujjako Chelsea ejja okuzanya ku Monday ngezanya Fulham naye oyo weekend yonna emipiira gigenda kutandika ejja Bungereza eyaffe girowoozebwa gijja kutandika nga 28 guno omwezi ebirowoozo byammwe biri ki nga mwe bannakazadde b'omupiira tulina kwewaganya tutya ffe n'omupiira gwaffe nga ne bannayuganda baagala nnyo ogw'abazungu tukole tutya nze ekyange kisookera ddala lambadde nkibuusizza amaaso abantu bakkirize tutule mu mupiira n'abaana baffe abantu basooke baleetebwa n'abaana mu mupiira abawagizi ab'enkya gakuba buli atuula wali olaba musajja n'abakyala tebakyali babale abakyala balinga 8 mu bantu 8 ku bantu 100 kati abantu abo ababiri singa banaakomawo mu mupiira nga guba oveeka noga kati abaana bali muwolidde ogwaffe gutandika kyekigaana ddala omusajja omukulu okutambula n'omwana we n'omuleetako mu mupiira naga nti omupiira gwo n'ogumwagaza kakati kekizibu ketukyasanze wano mu Uganda anti kati mukulu Chuni ojja kubeera yagagamba agasongovu abawagizi teboogera ani anaaleeta muwala we wa myaka 9 nga mwogera agagambo agatayisika mu kamwa nedda waliwo sayidi gyotula wakyali bigambo ebyo wabawo sayidi wetula weriwo ate nga Moses Matovu watula tewabaawo bigambo ebyo anti kati waliwo ebigambo ebyo biwoomesa omupiira abagenda ogulaba yabo naye waliwo sayidi wotula nogaeno bakiyita VIP era yensonga lwaki baleeta erinnya ly'ekirasha kirasha yebeera agagambo naye okimanyi ng'omuntu asinziira mu kirasha n'akuba ekigambo ne mukiwulira mu pavilion eno naye kibeera omwana ono akinoonya na bunoonya naye kivuddewa tetulese baana tetulafuna n'abaana baabwe lwakuba luliife ketwakolanga aba ajja bagamba olunaku olumu nga ffe abo tutabate abaana ne bayingirira bwereere era wamulabira booti ne ku ssomero tutwalayo n'obupapula timujje mulaba omupiira n'olumba ne bagamba masita n'obagamba mujje mulaba omupiira abaana enkeera baafukanga bavira abaana enkeera baafukanga banakipoboyi lwakubanyoonya ne tubateeka mu system naye kati ekisookera ddala abaana baatudduka kati ne gwe tuleeta taliiyo gwekola analysis olabe obuzeti bwe mwayingiddeeyo twalabyemu bazadde bameka bakutte ku mwana ayingire bonna bakuyitako buyisi ate bwakuyitako ng'agenda ku network ng'atandika kulaba Arsenal kati kitegeeza ali mu mupiira ate kakati naye ate kati fixture yiyo emipiira egyaffe ate gibeerawo lwakusatu lwakuna abadduka weekend giri ejja premier bano abategeka bali space bawa bali space
tugendeza abike emipiira fena tukube weekend badde fe tuli kala ndala nzirugavu yino twali badde tukkiriza omuntu takuyikiriza ng'alaba kifaananyi kya wabweru wadde kirungi sikivubiira nga wakirabye naye gwe naawe tuwe obudde jangu ku wiikendi naffe otuwe obadde ogamba kitati mulangira ebya Chuni mbiwuliriza era nabyo nsobola obigenderako naye ate nze ku lwange mu 82 tugenda okutuuka omwaka gwa 82 nga ligi yaffe ekkidde ddala omutindo Moses lwe yajjuza nita sinema 82 naye abasajja abaaliwo sijjukiro oba yali Kagulusi yali chairman wa FUFA bo baakozesa obuyinza bwabwe bwe balina ku kiseera ekyo ettiimu ne bazitema obungi bwazo ne zibeera 10 twaddayo ne tulaba ku competition nakaakati tusobola ozikendeeza ate no bongeddeko zigenda kubeera 18 zibadde 16 anti kikyamu 18 bafaanana batya Kagulusi yalimba lwakuba mu constitution y'omupiira ffe tetwajjira nnyo kiraabu twajjira kujjamu basambi kugenda mu national team kati gwe buli bwoziyiza abasambi bano kuba abaali kyoni kiri bweki bizinesi eriobigiri bagende mu bigiri abasambi bafaanana timu nekuba kirinayo golo 8 eba competition zira ne mbazungu gye muli abaziwulira masanjulire tebazikuba baba gwize bugwize teekamu ekirowoozo kyobuddeeko kakapiira kanyuma ketwagala okuguza abantu akapiira kajja kuimprovinga senga naffe tunakyusa engeri kakati njagala okubabuuza olowooza Tanzania bakola batya kubanga bo Manchester oba esamba Arsenal bagenda ne bajjula ogwayanga oba ogwayanga basimba ekyo ekintu bakikola batya okufuna ekintu ekyo kubanga tufe tugamba nti ogw'abazungu premier tubyeko ki abantu kakati ate tuyinza kugamba nti tusambe busambi lwakuna lwakusatu bw'abayo weekend at least omuntu ayagala ku mupiira Saturday mupiira gunyuma ne Sunday nti owe tugende tulabe ku ndiba naye kati awo simanyi bakola batya bo Tanzania Kenya simanyi naye Tanzania ne Rwanda egy'emipiira bagisitopinga egy'abazungu egitabayo ng'egyabo egiri ne balaba recorded abaagadde ate n'ekyo kiba kiyingira mu ne Congo era kyaliyo kubanga ne El Clasico we yabeereranga ey'omuliro wakati wa Barcelona ne Real Madrid nga El Clasico nga ya misana ebungereza nga tebagiraba balaba recorded ekiro kuba emipiira gyabwe bungereza gyo nga gibeerawo emisana El Clasico yakwatira akalira awo so ndowooza ekyo kiba kiyingiramu ne government abaagala okulaba Premier League mulabe recorded saawa kuva ku nnyezi ekiro mwe mumanyi feno nga takiwankuluku kwemaze okunyooka bannaffe obudde butuganyiza koma wano ensonga endala tunaaziraba olunaku olw'enkya tubadde ne mukulu Paul Sali tubadde ne mukulu Papa Moy Moses Matovu mukulu Kitatta ne mukulu Chuni Yusuf tunaawuliziganya ate olw'enkya mbeere bulungi awangaale Ssaabasajja